Olunaku olw'eggulo His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'atangaza ku nsonga za musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Abed Bwanika ate amanyikiddwa nga Omugalatiya nno abadde yeegumbulidde erinnya mu kugenda maaso n'okubeera nga aweebula ekitiibwa ky'ekibiina nga ayita ku mikutu gy'amawulire omukutu gwa CBS kwoteeka terefayina. Kaakati nno His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ebintu bya musajja mukulu ono amanyikiddwako nga Dr. Bwanika bireme baigula ttama oyo yeenoonyeza bukulu na bwa minisita. Jjukira nti n'abali mu bwa minisita nga Mau bonna bava mu opposition era basooka genda maaso nakubeera nga bajogerera bingi. Saagala genda maaso nakubeera nga nefuuka sekeyogeza ate lubaale w'omulamu tasamirire. Wanzikiriza enkuwe eddoboozi ya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu naye vidiyo eno girabe n'obwegenderezo obw'ekika ekya waggulu kubanga ate obw'omutima omunafu eyinza okuyisa obubi nga bw'eri enkola yaffe. Nkusaba munaaye n'omutima omwombeefu vidiyo eno gimpereka like then ate era naawe atannasubscribinga genda maaso n'okubeera ng'osubscribing osharingireko ne munno ate era vidiyo bw'ogiwa like egenda maaso n'okubeera ng'etambulira ddala speed etuuke ku yo gwandyagadde agende maaso n'okubeera nga agifuna. Kaakati nno nzikiriza tugende maaso n'okubeera nga ate tubisoga ensonga butereevu. Mwami Abed Bwanika byayogera bibye tebitukiikirira oboolyawo yabala bwa minisita wa Museveni kubanga ne Nobert Mao bwe yatandika bakera lumu Nobert Mao nafuka nti mulabe waffe. In fact yadda ku Twitter n'agamba kati nziguddewo olutalo lwa myaka ebiri lunagenda okuggwanga Kyagulanyi mutade kutaka neera bw'amaliza nga minisita. So bangi nnyo kubanga kati ffe twafuuka kyamaguzi wa Mwami Museveni. Agala okukakasa Mwami Museveni nti akola ayagala mukakasenze nja kumaliriza aba NUP nja kumaliriza aba People Power naye vagulunga ngamba nti tetulwana na muntu yenna era alwana naffe olwana na kirowoozo olwana n'abana Uganda. Ffe birowoozo bye tukiikirira bya bana Uganda be baatulonda bye twabasuubiza bye tuliko kye twabagamba lulinga tuli ba People Power nga tetunatandika na NUP kye tubagamba kati kye tugenda bagamba olubeerera era bana Uganda bagenda kusigala nga bali mu mbeera eyo ne bwe sibenze Kyagulanyi ne bwabeera muntu yenna sinze nsoose bayimirira bweti nimbe bati ne sebagala kuba byembagamba byali abagamba talina kyanjawulo. Ne bayimirira bwe bati ne Dr. Besigye kuba byembagamba byali abagamba bayimiridde nange kuba byembagamba byendi mubagamba n'omuntu yenna alina basobola okuyimirira naye kasita ayimirira ku mazima ng'ayogera ku bibaluma kyekyenjawulo kyokka. Tewali muwendo gwa ssente gugenda gula bantu, tewali muwendo gwa ssente nakigambye ababaka baffe jjo nti olina okusalawo nga tumaliriza olina okusalawo okubeera ku ludda olw'abana Uganda bakulonda oba ku ludda lwa Anita Among. Era nga maliriza mu meeting ya jjo ababaka ba parliament twabakyaginze nti mugende muyimirire ku mazima temwetaaga kuyimirira eno si nsonga nti kuyimirira nono muyimirire ku mazima okusingira ddala muyimirire mu feesinge Anita Among kuba ye agent wa Museveni. Notalo si lwa Anita Among lwa Museveni tuli mu kulwana na Museveni ali mukozesa obi parliament yaffe aba Anita Among mikono gya Museveni. Mwebale nnyo basebo ne banyabo kumpuliza nzikiriza ntumireko aba NUP bona okwetolola eggwanga temubeera ku kijja mu maaso waliwo enteekateeka mu NUP ku bijja activities zonna gwe tunuulira wuliriza maaso ku lutimbe kabina ku ntebe wetegereze sinema gyeraga. Ono nno His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu omanyi ngenda kwotingamuko ebigambo by'ebiseera ebisinga atera okugamba nti abantu abo bemulaba abatulimu si baffe wabula era si beewaffe. Naye ebyamathayasi Mpuuga Nsamba kwoteeka musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Abed Bwanika ne banne bwati wagenze maaso n'okubeera ng'azingazinga ensonga eno. Omanyi alina ekigambo ekyatera okukozesa ng'agamba nti ffe tetuli ba bulijjo. Akakati nno wuuno agenze maaso n'okubeera nga ayanukula ebyo ebadde bigambibwa nti His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi be bagenda mu maaso n'okubeera nga batyoboola abantu kw'ossa bavuma n'okutyoboola Kabaka. Bino nno agenze maaso n'okubeera nga abisamba eri n'agamba nti abantu abavuma bo bakozesa no weapon ya kuvuma naye ate nga bukowu ate era regime ekulembera egenze maaso n'okubeera ng'ereetera abantu bano oba olyawo okufuuka abakowu ennyo. Abakulu mu ggwanga
bayisiza amaaso mu kabaka, bayisiza amaaso mu katikkiro, buli avaayo abaako kyayogera gwe bavuma. Kakati ekyo kibiina ki? Ekyo nno kibadde nange umutima ngangamba naafuna ddi ku mwami Kyagulanyi ayogere ku nsonga eyo, naye Kyagulanyi asirise busirisi. Awuno wano gwe muwe bubi microphone yiyo we bali kumbuza ku nsonga y'abaana. Simpisa mu kibiina, lwaki empisa mu bavubuka bonna mu Uganda zibasiiwuuse. Evans abaana basiiwuuse empisa, abaana bamayuuse ate nakibawoningako ne mbagamba ekiseera kijja kutuuka kati mukyamwe ne mukyalaba bavuma n'ekiseera kijja kutuuka nga bamu bakwata n'emmundu nga sikyalina kinyiza bagamba ate nga tekyakatandika. Bamuseveni bo tebavumanga buvumi. Bamuseveni bakwata mmundu ne bakwata nalijambiya kumaliza nga 500,000 people bafudde. Omwana tayinza kutuuka myaka 2, 3, 4 ng'anyigirizibwa agibwako omusolo kyokka bbibwa bubbibwa. Talina ddoboozi luli nga n'okuba essimu ku radio kiri wala. Naye kati laba intaneti bwejja yajjanga ekisima abaana nga talina kyakukola bakulabye ku kamera ng'otta abantu, talina kyakukola. Laba bwafuna intaneti nga tamanyi olina Facebook handle era ajja kuvuma akutaaginga ekyebasobola okukola. Siwagira mpisa nsiiwufu. Okay? Naye tulina oku-understandinga abantu betuli. Malcolm X alina akatabo ke bamwandikako ke bagamba akatabo kayita The Hate That Hate Created. Obukyayi obwatondebwa obukyayi. Kati bwe muno obukyayi obwatondebwa obukyayi. Museveni okudibwa geggwanga lyaffe lino yali yatukyawa nnyo. Namakinga sure nti oluvannyuma lw'emyaka 40 ng'ali mu buyinza tukyatambulira mu nguudo ez'ebinnya, abaana baffe bali mu makomera. Kati omwana atunda Olivia ali mu komera myaka 3 alina musango, Macheta ali mu makomera myaka 3 alina musango. Kati ate n'alaba oba MP oba omukulembeze nga yavirako okusiba omwana oyo kuba omukulembeze yamuwa lo omwana n'amukyajinga. Lwaki tebagenda ne bavuma? So siwagira kuvuma kubanga kikyamu, naye era mpagira abantu oku-expressinga themselves. Ekirala bantu baleme mu kwekweka mu bantu balala, baleme na kwekweka mu bintu bibaddewo in the past. Kibi nnyo. Evans obwoko oyina ekintu kyokwatibwamu kyomba mu discussinga, togamba kali wadde nkoze kino naye oli lwaki avuma. Yes, kituufu waliwo ab'empisa ensiiwufu. Nze mbeera mbarebukinga, mbeera mbanange nkayana nabo ku internet ne mbagamba bannange, yes, express yourselves. Naye tulina obuvunaanyizibwa okulaga ekifaananyi kiri decent. Bangi ba NUP ne bangi si ba NUP gye buvuddeko. Waliwo ne bennalabye babadde baagala okutaakinga omuvubuka eyabadde ku social media nga bola bene nga baagala omwataakinga ku NUP. No, bannange temwekweka mu bantu ba mpisa nsiiwuufu. Fe omulimu gwaffe kutereza mpisa zaffe. So bwe bakusongamu weekubemu tooki weetereze. Sinnaba kubeera nga ndabayo omusajja yenna agenda maaso nakubeera nga mutangaavu ate era nga mwerufu mu nsonga ze nga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omusajja ono bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'omutunuulira teyeerya ntama ate kyaba ayogedde aba akyogedde. Yavaayo emabega n'agamba nti ne bw'anaaba eri mutwe ng'agenze mu maaso mu kubeera nga yeenyigira mu buli bw'enguzi nti nja kuwaayo kyali wange kabeere ng'abaddaani kabeere ejjowero nja kuwaayo mu kakiiko k'abantu. So mu ngeri y'emu ne ku nsonga eno avuddeyo n'ategeeza nti mu ngeri y'emu gwe wenna asongebwamu olunwe nga gwayisaamu abantu amaaso oba oliawo ng'oti oweebuula kabaka ate era genda mu maaso n'okubeera ng'empisa zo ozitereeza. Kale bw'atyo His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ate bw'atamudde atakuumira mpeera aba nkuumire bubeere bulungi ate era mweraba.